genda kumpa omukisa bino nazze kubiraga mu Uganda nti bwe mansobodde okukyaza nga tusobola okubeera mu maka gano ng'oli mu Uganda munnaffe ng'osobola okutambula amawanga ag'enjawulo n'onoonye ennyumba nga mwami Hamis Kiggundu gy'alina n'ekubula lwaki tetukulaga ebintu abasinga bye mulowooza nti by'amaanyi lugonvu bannayuganda kye balina okutegeera sooka ojja otulambuze eno ennyumba ogirimu leero lwa nsonga munnayuganda muno yakola ki yagizimba singa muzungu saani gibaddemu omutasanyuka wamu nakulaba nga tukwataganiza nnyo okukulaakulana bino byonna byaffe nga baani nga bannayuganda kyova olaba osobola okubeera wano ne tweyagalira wano kuba lwansonga gano amaka ga munnayuganda muno maka gaffe kati twagala nnyo okubiriza mitwe emiti egiri eyo nti bannange bisoboka Neverland bagitute eya Michael Jackson bagenzo gitwala yali worth $100 million bagitwadde ku bukadde bw'abadde abiri lwakuba yagenda naye ekimu ku byagitwaza kiwatugambye nti be yagirekera nga tebakyasobola giyimirizaawo n'ensimbi ze yatwala nga amasannyalaze n'ebirala we tuli ku enabeera bunga kawukubunga tuli mu maka g'omwami Hamis Kiggundu bye tukulaga by'ebintu ebya bulijjo nja kusaba kamera ojja otunulira ebintu bino bye tugamba bya munnayuganda gwe nsobola okukwata mu ngalo munnayuganda gwe nsobola okusinkana ayogera Oluganda nga naawe lw'oyogera ebiseera ebisinga bwodda mu birimbo n'ogamba nti abo baamala abo b'amaanyi abo mwami Hamis Kiggundu twagala okumanya kyekiditamininga obugagga busikirwa waliwo abagamba nti eyo famire yazaalibwa ngagga ffe twazaalibwa tuli baavu obugagga tebabubba obugagga tebabukumpanya obugagga tebabusikira obugagga bakola bukole obugagga is a process it's never too late to start ekyo go wakiŋŋamba ndooza lwalinga lwakusatu oluwedde n'oŋŋamba nti abantu abasinga batya okutandika buli lwayagala okutandika agamba nti naatandika nti akankuweeyo obwedde onyumiza ebintu byo nange kankuweeyo ebyange nali ntandika kampuni yange ogimanyi eya Vibes Ceremonial Events nga ngitandika nayina ndowooza mu nsawo akakadde k'ensimbi za Uganda kamu naye waŋŋamba ekintu kimu nti bw'otya okutandika togenda kutandika natandika paka ku lwaliro wendi go wampa obuvumu njagala kiraga munnayuganda nti ebintu by'olaba bino tebitwawula nnyo ku gwali eyo bwe mbanga nsobodde okusinkana omwami Hamis Kiggundu teweetaaga kusinkana mwami Hamis Kiggundu weetaaga kweyambisa ebyo ebigambo byatugambye nga tumalako omwaka 2 okwefumiitiriza okukkiriza ky'oli okulowooza omanye nti osobola okufuuka ekyo mwami Hamis Kiggundu kyali bangi be yasoma nabo bangi be yakola nabo naye yatuuka naga nti kaakati ke kaseera neetaaga okuzuula future empya ayina ekigambo kye yagambye muganda wange ali ku kamera njagala kukubuuza ekintu kimu abantu b'otambula nabo bakwongerako ki bw'obadde otambula nabo mu 2020 mu 2021 ogenda sigala ng'otambula nabo oba nedda ebintu bino tetwagala kubirambula kubitambuliramu kubyeyagaliramu naye njagala kikusseemu embeera nti bwe mbanga kiri mu ggwanga Uganda nga lugonvu asobola ogitambuliramu nga lugonvu asobola okubeera mu makanga gano lwaki gwe tosobola gabeeramu lwaki gwe olowooza nti olina kubeera mu bupangisa oyinza okuba nga gwe njogera naawe okolera mu akeedi naye mu akeedi mwokolera mwami Hamis Kiggundu yali abaddeko mu akeedi okitegeera mu akeedi mwogamba nti oba oli awo mwami Hamis Kiggundu yali akoleddeko mu akeedi yali asasuddeko ssente za renti ekibuuzo ekiriwo nti gwe ogenda kukyusa ddi obwongo bwo okuva ku kulowooza okukozesebwa okuva ku kulowooza okutunuulira omusaala okulowooza okusasuliriza abapangisa weegomba abantu nga bano bw'obeera mu bulamu obulinga buno nga tomanyi nkyayo togenda kumanya leero oyo 2020 webanga eganye ekibuuzo ekiriwo nti 2021 egenda kubeera etya mukulu wange sisobola balambuza amaka gano ne tugamalayo katusooke tulabe kati eneekola nga ki eno lounge sitting area ya waggulu wantu inawo cinema twa
gy'olowooleza ogenda tinawo sinema projekiti ebeera wano. Bino ebintu tubibalaga ofunemu ekyokuyiga. Bw'ofuna ekyokuyiga osobola okumanya nti abasajja be mwegomba bazaalibwa nga bano. Kino kimpa courage ne challenge ng'omaze okufuna challenge nti abo abasajja baatuleka, weebake ofumiitirize ofune kye bayita courage, obuvumu, ogambe nti ntandika. Nali njogera n'abamu ku basajja ng'abo ne baŋŋamba nti era okitugambye awo nti tewali ssente zimala kutandika, naye ekyo ky'olina kye kitandika. I did not have capital, I had talent ey'okwogera ku mikolo. N'oŋŋamba nti yes, osobola okutandika. Kati ntandise. Bw'obanga omusajja ali mu ggwanga erya Uganda asobola okuba n'ebintu bino, lwaki gwe tosobola kuba na bintu bino mu ggwanga erya Uganda?